Mawulire gaffe tuzze tukulaga ensonga z'abatakisi abakolera ewakaliga road nga bagulana ne ssente bwabwe Ben Bwanika n'akakiiko ke nga babalumiriza okubulankanya ssente zaabwe n'okulemera mu buyinza okumala emyaka 12. Bano baasalawo okuddukira mu kakiiko akatwala abatakisi Lubaga akakulirwa Ssentongo Charles ne beekubira enduulu era bazze babasinkana mu nkiiko ez'enjawulo ne balemerera okukkaanya. Abakakiiko ssente kuzikwatanga abazikwata mu nnyumba yammwe. Ku mulundi guno we batuuse mu lukiiko abakulembeze babategeeza nti bagenda kubawa ensala yaabwe era balonze abantu 9 abakulemberwa Andrew nga essente bw'abaddereva batakisi omupya Wakaliga. Balala balonze abadde ssente Bwanika kyokka ono olusomye erinnya lye n'ayimirira n'ategeeza nti tasobola kuddamu kuba mukulembeze w'abantu bano. Naye nze ku mbeera ng'omuntu abadde mu sisitemu era akulembera Wakaliga mukadde wange olumaze okwogera bino n'asituka n'afuluma wakati mu nkuba ebadde etonnya n'agenda. Bamusobedde ebigenze mu maaso atambule n'ava mu lukiiko n'agenda. Abavuzi ba takisi basanyukidde obukulembeze obujja ne basiima ssentebe Ssentongo olw'okuggusa ensonga eno. Wabula nsaba kimu abakulembeze be tulonze batukulembere bulungi baleme kubeerawo nga buli obukulembeze obukadde obubadde bututawaanya. Batuli basanyufu kubanga tugezezzaako okulwana entujja enkonge bukubu ezibadde zitukuba amakulu zitukuba entegeetege. Ssentebe omujja Asumaanya aweze okulwanira baddereeva era n'abeebaza olw'okumusaamu obwesige. Obukulembeze bwange Wakaliga Nate bagenda kuva mu mbeera y'okubeera nti bakola mmere ya leero bagenda kudda ku levu eddako n'okulaba bagulako ku poloti nabo okubeera nga bafuuka okwekozesa. Nange nina essanyu lingi nange ndwalonze ng'omuwanika okubanga ndi mwetegefu okukolera omuduleeva n'omutima gumu. Ye Ssentongo ategeeza abalondeddwa nti Kikabatanda ne bava ku biruubirirwa baakubaggyako obukulu. Tukola bintu tuli bantu bakugulirirwa nze topa ssente kugulira nti otulugunya abantu nedda. Nze sigenda kugenda mu batulugunya abavuzi ba takisi ate na abavuzi ba takisi mbasubirira entande omukulembeze ajja kuba muzaddewo leka muyita mu maaso. Oba mulina ssemateeka omukadde tulina entegeka eriwo kati okulaba nga tukola amateeka ga stages agali ku standard efaanagana. Kiza Martin yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Kulula mukwano gwange